Wewa omunaffe nkwaniriza nnyo ekiro kyalina nte ku mawulire agatali ku nfuufu kwebaza gyonna gy'otuusizzaako engalo olunaku olwayo. Tulina mangi g'ogenda okulaba ssebo kale tulabe ebikulu ebintu tunenago mu bujjuvu. Poliisi ezuddeyo obukadde obulala 50 ku ssente ezabbiddwa ku Omubaka Sseggona. Ekigendererwa ky'akuba abantu tuzuulira ddala ssente endala weziri. Ate n'enfuuka ekisekererwa. Omubaka Sseggona yanukudde abamuyeeya olw'okumubbako ssente. Katonda gwensinza mulamu. Ne mu mateeka g'obuntu bulamu ag'okutegeera tewaliyo kyenkwesa ssente zange. Essanyu libuganya abakristaayo b'e Luweero nga baaniriza omulabirizi omulonde Kisekka. Okulonda okw'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala eddokolo kwa nkya, aba UPC beekengedde Dr. Tango Doi n'abaanukula. So if tomorrow's election is tempered with, what affects you should also affect us. Omunaffe nnyongera okukwaniriza nate ku mawulire agatali ku nfuufu tugaguddewo ne poliisi ezudde ensimbi endala obukadde 50 kweza obukadde 118 ezabadde zibbiddwa bakanaabe mu mmotoka y'omubaka wa Busiro East Medad Lubega Sseggona. Mu kiseera kino poliisi yakazuula obukadde 85 omubaka Sseggona mu kuwayaamu naye ategeeza nti Katonda gwasinza mulamu. Ku mawulire agataliiko nfuufu olunaku olw'eggulo twakulaza emboozi nga b'ekitongole kya Crime Intelligence mu poliisi nga kiriko bakanaabe bekyakutte olw'okubba ssente obukadde 118 ez'omubaka wa Busiro East Medad Lubega Sseggona kali amaggwa era nga ssente w'akakiiko akalondoola entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti akakosase. Abakwatiddwa okulya ssimu Jordan John Vien Kibaale ne Migadde Emmanuel beerumiriza mu maaso ga poliisi nga babba ssente zino. Zaali mu moloka omutto nga mulimu bubbando emoka twalyoza abangi ati mu kujooza abangi oyo ne mugamba matikira baki ssente zaali mu bbaaga ono yagirina oli aginkwasa. Poliisi yakoze omuyigo maka g'omu ku bakwate nakawuka obukakana nga baggyeyo obukadde 35. Siringa eyo tugibalirire mugenda bangi siringa eyinza okugwa. Tuzisanze waggulu mu siiringi ng'omuvubuka yaziteeka mu kasawo. Abapoliisi beeyongeddeyo ku kyalo Kalagala Empigi gye bajja obukadde obulala 50 nga kanaaba omu yabadde abukwese maka g'abakadde be. Amyuka omwogezi wa poliisi mu kampala n'emirano olw'okwesigire akasizza nti obukadde obulala 50 buzuuliddwa nga wonna kati bakazuulawo obukadde 85 ku bukadde 118. Empigi gye twazudde obukadde agambye nti okunoonyeza kukyagenda mu maaso okulaba nga bazuula ssente endala ez'omubaka Sseggona. Sunengesaaza poliisi yakazuulako obukadde 85 ku bukadde 118 obwagobebwa omwami ono kwati ng'obwakola. Ekigendererwa kyakuba abantu tuzuulira ddala ssente endala weziri. Mu kuwayaamu n'omubaka Sseggona ku paalamenti akasizza nga ddala kituufu bwe yabbiddwako ensimbi ze obukadde 118. Sseggona akakasizza nti ensimbi zino zaabadde zize era ensonga lwaki yagenze ku poliisi ng'omuntu yenna abeera abbiddwako ekikye. Naye ekyamujja enviiri ku mutwe ye poliisi okwanguwa okwatuukiriza ekyatuuseewo ekyaleetedde abamubbi okweyongerayo n'okuteeka obulamu bwe mu batiga. Nti poliisi yennyini ng'essente zikyayiggibwa nga n'abantu bennyini bakyayiggibwa okubisaasaanya abamu ku bazirina ne beeyongerayo tekyabadde kirungi, tekyanyiridde. Ekyokubiri okuteeka okwerinda kwange mu matigga. Kituufu ssente zino nabadde nazo nga nina bye ngendo zikozesa zimale ebimu ku bizibu byange n'amabanja agammanjibwa. Naye sibeera na ssente buli lunaku. Olunaku lumu omubbi ajja kuntunuulira ng'alowooza nti mbeera ne ssente nfuuke tageti. Sseggona agamba nti ensimbi zino zabbibwa okuva mu mmotoka era ng'ategeeza nti abavubuka bakozesa omukisa ng'ali ku ssimu. Nga mu mmotoka mwendi ntuddemu naye ndi ku ssimu n'ateekinga advantage n'atwala ssente zange
Agaseeko nti awulidde abantu nga bamwogerera olw'ensimbi zino, n'agamba nti balina okumanya nti ensimbi zino yazifuna mu makubo amatuufu ng'eno ensonga lwaki bwe baamubba yeekubira endulu ku poliisi. Ate n'enfuuka ekisekererwa mu mateeka ga Uganda amawandiike ne mu mateeka g'obuntu bulamu ag'okutegeera tewaliyo kyenkwesa ssente zange. Amateeka gagaana oyo azibba ne bw'aba azisanze mu luggya. Okuva nga tinnabeera memba wa paalamenti mbadde nkola n'emikono gyange. Neebaza Katonda nti nze siina muntu yenna ngamba nti nina ekikumi kye mu nsawo yange. Tukategeeza nti ayina essuubi nti obukadde 33 obukyanoonyezebwa wakubufuna kubanga Katonda gw'asinza mulamu ddala. Naye nze nsinza Katonda omulamu era mmulaajanidde mmukoowodde agenda kunoonya ssente zange gye ziri. Era wano we tuli Katonda. Nze Katonda gwe nsinza emisana gwe nsinza n'ekiro. Tuwayizaamu n'abantu mu bitundu ebyekyengera ebimu ku ebyo Bakono Sseggona byakiikirira era nga bakubaganya empawa olw'ekyatuuseewo. Kale bulijjo ebiseera ebisinga muganda tuba tumanyi toyina na ssente, naye ensimbi ezo zireete ne waffe ekatereke abatuuze tuli bubi onaleko. Otambula ne miliyoni 10 wali abaana basomera agali mu constituency akatalina desike. Omubaka wati watugamba nti eyakuba eyakuba tumanyi naye mwavu ngaavu era yakyereetedde okumubba babagala kulaga abantu nti ssente abeera nazo zibabba tiziriiwo naye mutuufu naye mu kujja okutusaba obululu batulaga bagenda kukolaki kukola naye tebalina kyebakolaki kibatuweereza. Ezo zonna Sseggona abadde akola nazo zaati mu mmotoka. Abanaku tuli eno tulaajana abaana babate babasibidde bwereere balina musango mukyanga tukulonda kalina kyeyayaddiza bantu be. Banka zikola kitamanyi mugaso gwa banka. Abaana babate tebalina na musango. Kale ensonga z'omubaka nga tuzitadde ebbali, abakristaayo babukeereza nkokola okugenda ku kitebe ky'obusabadinkoni Endeeba mu Bugerere okwerekera abadde Ssaabadinkoni waabwe nga kati ye mulabirizi omulonde ow'Eruweero Canon Wilson Kiseka. Ku ssaawa 2 ez'okumakya Reverend Canon Wilson Kiseka omulabirizi omulonde ow'Eruweero avudde mu nnyumba y'Obussaabadinkoni bw'Endeeba mu disitulikiti y'e Kayunga n'ayingira ekkanisa y'Omutukuvu Pawulo okwegatta kwa Kristaayo abasoose okumuwonga eri omutonzi nga bakulembeddwamu Canon John Sebudde omuwandiisi w'obulabirizi ne Reverend Daniel Bernard Sendagire omusumba w'Obussaabadinkoni. Leero tutandikira wano mukwano gwaffe Yesu. Kale Mukama tusaba obeere mu makubo gonna tetugenda okuyita. Taata waffe era muganda waffe Mukama akukulembere. Oluvannyuma Canon Kiseka ayogeddeko n'omusasi waffe ne yeebaza Katonda olw'obuweereza bwe yamugonnomoddeko. Weebaza Katonda olw'olunaku luno kubanga Mukama nga bwe yaluteekateeka lutuukiridde. Alinnya emmotoka ne mukyala we Mama Rachel Kiseka okwolekera Eruweero nga Reverend Canon John Sebudde yamuvuze ku lw'obulabizi bw'emukono olwamukwasa b'Eruweero abamulindidde Kakerenge ku muggo ogwawula obulabirizi bw'Ennamirembe ku bw'Eruweero nga bamwaniriza bakulembeddwamu Canon Godfrey Muwanguzi Ssaabadinkoni w'Endejje. Nga batuuse ku mugga guno alinnya emmotoka y'obulabizi bw'Eruweero emututteeka Gganda gy'aneezeddwa omulabirizi yawummula James William Sebagala abadde akuuma entebe y'obulabizi bw'Eruweero ng'alina abakristaayo era nga wadde akalipagano k'ebidduka ng'agenza awubira ku bantu okutuuka mu maka g'obulabirizi. Beetebe mu kusinza ku lutikko y'omutukuvu Mako ng'omulabirizi yawummula Sebagala asabye abakristaayo okukwatagana n'omulabirizi aleeteddwa n'alombojja okutekwa zaweerezaamu. Bwetulakata emikono n'omulabirizi w'omulonde agenda okutuusibwa ennaku z'omwezi nga 24 Sande ejja ng'amaze okutuusibwa mbasaba ebyedda byonna tubiveemu tutandike chapita empya. Omulabizi w'Eruweero yawummula Eridadi Nsubuga sibiridde omulabirizi omulonde Entanda.
bw'ogira mu kutya ne weeteeka wansi w'ekisa kya Katonda ogenda okulaba ng'ebintu byeko ekyo kye twakola twakkiriza mukama waffe n'abeera mukama waffe abeera omulokozi waffe ne tweteeka wansi w'ekisa kye n'atutuusa ku nkomerero ne tugamba emyaka giwedde nabo ng'ate kituufu giweddeko. Jjajja Fatuma Ndisaba asabye abakristaayo b'e Luweero okugenda n'ekyo Katonda ky'abawadde. Abaana b'abantu tetulina okukola kunyweza Mukama Katonda kyateeseteese. Kwanguyizako Mukama batuwadde okutukulembera n'okusaba ennyo Mukama atuwa ekisa, atuwa okwagala, atuwa okusiima, awekuse ebinene ebiringa ensozi abisenteeze. Omulabirizi omulonde Kiseka yeebazizza abakristaayo okumwaniriza mu ssanyu n'abasaba okukolaganira wamu naye. Enteekateeka eno abantu bangi mugyenyigiddemu naye bano enteekateeka be bagikulembeddemu kuviira ddala emabega era ne neebaza bannaluweero mwenna mwebale okukkiriza tujje tukole nammwe. Emikolo gy'okumutuuza gyakubeerawo ku Sande eno ey'okunyeenya amatabi. Sawulo w'okulira ne Navuga Masitula bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Luweero nga tuvudde ne tugendako eddokolo, omulamuzi Simon Byabakama ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda asabye abantu okwolesa empisa olunaku olw'enkya nga basuula akalulu ak'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala akagenda mu maaso. Mu kiseera kino byebikozesebwa mu kulonda byatuuse dda. Ab'ebyokwerinda nga luwamu ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama batozezza olukiiko ku kitebe kya disitulikiti eddokolo okulaba engeri gye bagenda okutambuzamu akalulu olunaku olw'enkya okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala mu kitundu ekyo. Omulamuzi Byabakama asabye abantu b'eddokolo okwolesa empisa enkya nga bwe badde mu kunoonya akalulu. The people of Dokolo for having conducted a peaceful campaign. But this is how it should be, really. This is how it should be in the whole country. Ensinga teetebyuma bisimbyewo abagenda okubakuumira akalulu n'abalala. Asabye okulonda kubeere kwa mirembe nga bakola ekisoboka okulaba nga n'ebikozesebwa bituusibwa mu bwangu mu bifo ebirondebwamu. As a commission, we have put in place all the necessary preparations to ensure that materials are delivered as early as possible at the 173 polling station. Wadde nga Byabakama agamba nti akalulu kagenda kubeera ka bwenkanya, aba UPC beekengedde balabye ssentebe w'akakiiko k'ebikulu NRM Dr. Tango Doig bagamba nti ayinza okuleeta akavuyo. And you see Tanga sweating now. Seems he's dead. He's tied their rumors again. And they're doing the same. Kyokka Dr. Tanga wano ku nasaba poliisi okukwata emmotoka zonna ezitabeereko namba. If they are numberless cars, sir, condemn them. If they are caught, parade them. But for RDCs, if they are doing their duty, they are in charge of security. Jimmy Patrick Okim, omwogezi wa poliisi mu institute kakasizanga ebyokwerinda binyezeddwa. And as I speak now, all the 173 polling stations, the 14 sub-counties, and the 70 parishes have all been covered by our personnel. Of course, we are grateful to get support from police headquarters. Ebikozesebwa mu kulonda bituusiddwa ku kirebe kya disitulikiti nga bikwasiddwa Erikingo byakulira ebyokulonda. Ye Beeka Walusimi nga yagenda okulemera abagenda okulondola akalulu ategeeza nti beetegese bulungi. Tetulina ludda ng'aba obuzaava. So oba FDC babakutte nakyo oba NRM bakoze eki ogwaffe gwa mu luzungu kye bayita eyes on hands off. N'abibiina ebirala nabo baliko bye boogedde. Naye nga tumaze okucekinga buli kika kya bululu, serial numbers, buli kimu tubicekinga bulungi era tupakinga bulungi boxes zino zolaba wano era byonna ebirimu tubyekakasa byo bituufu. Kubanga otuna sabukawunti zonna ezitoolodde omukyalo waffe alinamu obuwanguzi, omukyalo ageno Aliet nene Diru abantu bamwagadde nnyo era bamutunuulira. Abuddu Muwonge yakusakidde gulino ku lwa Bukedde TV. Kale katulinde ebinaava mu kulonda okugenda okubeera olunaku olw'enkya. Ate ekya Dutch Government etongozza omulimu gw'okukola oluguudo lwa Masaka-Kyotera Mutukula olubadde lwafuuka akatiro olw'embeera embi nga lujjuddemu ebinnya n'obubenje obutasalako. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yatongozza omulimu guno.
Masaka kyotera tandike lukolebwe for God and my country. Omukolo gw'okutongoza okulola oluguudo lw'e Masaka okudda e Mutukula nga luwezaako kilomita 4.9 ng'obadde mpaaka takisi kyotera nkoleddwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja asizidde n'ategeeza ng'okulola oluguudo luno lugenda okutumbula ebyensuubulagana wakati wa Uganda ne Tanzania ko n'okusobeza abantu mu kitundu okwongera ku nnyingiza y'amaka basobole okwekulaakulanya. Banayifuna kyotambuza ku luguudo olwo nga luwedde. Funa kyotambuza, funa kyoyiiya, yiiya ng'omusajja oba omukazi ofune kyotunda osobole okuyingiza akasente mu nsawo yo. Mu ngeri emu Nabbanja bajjagidde kampuni ya Siko eyapatanya ku luguudo luno okusooka okulowooza ku baana enzaalwa ez'omu kitundu awo emirimu egy'enjawulo nabo basobole okuganyula mu pulojekiti eno. Akakyasi bwe kajja mu kitundu ate ne baleeta abantu beewalala kirumanya abantu ba bulijjo. I request Madam Kajina and Engineer Muhoozi to make sure that our people are given support in terms of jobs. Ye minisitiri w'entambula n'enguudo General Katumba Wamala ategeeza nga talina nteekateeka yakulirira abantu bonna kuba oluguudo lwakuyita mu road reserve ng'abeesenza mu luguudo bakubasenda awatali kuliyirirwa. Ku luguudo kuno tetulinaako kusasula, tetugenda kusasula kubanga reserve yaffe already kweri. Kati bw'oba wajja ne weesenza mu luguudo gwe wakola kiki? Ye minisita microfinance Ajjaluna Kirene Kasolo azeba n'abafuzi kutakutugula enteekateeka eno. Abantu baffe baagala kulaba akaguudo akakoze eki? Kati ffe abakulembeze abaazikiddwa mu bifo bino bitulimu kyamazima tukolaganye ate nga tuwangana ebiti. Akulira ekitongole ky'ebyenguudo Allen Kajina ategeeza ng'oluguudo luno bwe lubadde lufuukidde abantu ekyambika. Abantu babadde bakaaba, ababaka babadde bakaaba, n'abantu aba bulijjo ne transporters n'abava e Tanzania nabo nga bajja nga bakaaba. Abakulembeze abalala okubadde n'aka Paalamenti boogedde ku ngeri oluguudo gye lugenda okubayambamu. Abakyala basanyufu nti kati oluguudo ke lugenda okukolebwa eyo embeera tugenda giwona. Ebyobusuubuzi automatically oluguudo bwe lumala okukolebwa nga luno ebyobusuubuzi bigenda kwekola byokka. Omulimu gw'okuzimba oluguudo gwa Komento Bumbi lukanga kyenda mu kamu nga kuliko n'okukola enguudo endala lukole olw'ennyino Viramaliya olugenda mu nkambi y'amagye Masaka n'ekibangiriza amakulu ekisangibwa mu ndegeya mu kibuga eky'e Masaka. Muli wa John Bosco yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Ate ye yawangula empaka za Miss Bukedde 2023 Vivian Nambazira aliko entanda gy'asibiridde banne abagenda mu maaso n'okubbinkanira obwa Miss ne Mr Bukedde obw'omwaka 2024. Ono ayogedde ebirungi byafunidde mu kifo kino omuli n'okulinnya ennyonyi. Vivian Nambazira omukozi mu katale k'e Nakasero mu Kampala ye yeetikka engule ya Miss Bukedde 2023 nga yawangula ensimbi obukadde 10 n'ekyapa ky'ettaka okuva mu ba Njovu Estate Developers. Ono atunda byakunywa mu katale kano era nga tumusanze ku mulimu gwe n'atubulira engeri Bukedde TV gyekyusamu obulamu bwe. Alambudde amawanga ag'enjawulo nga bamuyita okuyimba ssaako n'emikwano gy'azaafuna nga gonna gabadde maanyi ga Bukedde. Ntambudde nyimbidde abantu ku emikolo gyabwe n'ogiweesa ekitiibwa. Nagendako e Kigali, nagendako e Kenya, era ssaawa yonna ngenda South Africa. Okusinziira ku Nambazira n'ettaka lyewangula kati alimirako ebirime eby'enjawulo okwekulaakulanya so nga n'obukadde 10 bwe yawangula nabwo yabukozesa bulungi. Ettaka eryo ndirimirako nze kennyini enyumba yange twagimaliriza era muzeeyi wange abeerayo. Nagulayo obuti bwange, nagulayo embuzi zange, nagulayo n'enkoko zange ssebo. Nkulaba ngamba nti ndi mulunzi era ndi mulimu. Nambazira agamba nti bba eyali yamusuulawo bwe yawulira nti awangudde obwa Miss Bukedde yazambalira ku mugongo ekiwejjowejjo ng'akomyewo bakuze omwana waabwe. Nange taata w'omwana mwami Tamale bulijjo namukubiranga amasimu gange naye nga akuboggolera atayagala kumanya paka ndowooza waliwo eyamubidde ereka omwana we wa myaka 2 yazzeemu omulaba wa myaka naye gyali naye atya n'okunsembera. Aliko obubaka bwawadde abakontanya abagenze ku mutendera ogwa final omuli obutatunulira ssente wabula bolesa ekyo kye balina. Alage ensi kiki kyalina mu ye
afulumye talenti ye ensi ebirabe. Akunze abantu okugenda mu bungi ku Wonder World Kansanga okubeerawo nga balonda Miss Bukedde ne Mr Bukedde owa 2024. Kuyingira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 bambi tubakoola mujje mbawagire nange kennyini nambazira Vivian Queen ngenda kubeerayo. Abamu ku basuubuzi mu katale kano benyumiriza mu nambazira era nga nabo bakunze abantu ogenda ku final za Miss ne Mr Bukedde. Bakimanyi nti teyalinnyeko bakuddaala yakwegulumiza naye bakyala mulungi n'enjogera mu bantu yakyuka era tumuwa ekitiibwa. N'endabika yakyuka omwana mulaba alabika bulungi talina buzibu mulabika bamukola ekintu nga kiri muzuula nekyoba Miss kyokka kimukoledde akasaba beeyongera mutya kuba Miss Bukedde ffe tumulina wa era mwebale nnyo mwebale ddala. David Tamale yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Kale mukadde kano nsabakiza tusokete omulemu tushayina amawulire amala mangi tovaawo. Linda ne bino mu katale